Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mu kiseera kino ekyokusiiba oba mu mwezi guno eno ogw'ekitiibwa, abasiraamu n'abantu ab'enjawulo beebuuza mirimu ki emikulu egizimbibwako guno omwezi. Mu kaseera kano eno njagala nkujjukize gwandaba era mpuliriza nti nno emirimu emikulu okuzimbibwa emirala gyonna gina emirimu ng'esatu. Ogusookera ddala azzaka, okubeera nti nno tuwaayo mu kkubo lya Allahu tabaraka wa taala. Era mu ekyo Allahu tabaraka wa taala agamba atya: mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Yakuba ekifaananyi ky'omuntu awaayo mu kkubo lye n'agamba nti nno kiringa muntu akutte empeke ya kasooli n'agissa mu ttaka. Empeke yo weekula, kasooli waakula n'aleeta emisooli 7 naye nga buli musooli guliko empeke 100. Ate mu kiseera kinene ekyokubeera nti nno tusiiba, Allahu tabaraka wa taala empeera azikubisaamu. Weesanga nti nno embeera ene tusanze nti nno bannaffe embeera si nnungi. Omuntu abeerawo nga talina kyakusiibulukirako, omuntu abeerawo mu butuufu tamanyi kyagenda kulya ku ddaaku. Naye mu kaseera kano eno azzaka ze gimu ku mirimu eginunula, gye gimu ku mirimu okwezimbira okusiba kuno kwonna. Omwanadamu yandibadde atya? Yandibadde nti naamanya nti nno okuwaayo zaka, nabira nti agiwaayo eri bayimaamu ne bagituusa eri abantu abatalina. Then ensonga endala enkulu okubeera nti nno ne sadaka tuziwaayo. N'omanya nti nno maama wange ali mu kyalo, muweerezeyo ka mobile money k'omuceere. Maama wange ali mu kyalo, muweerezeyo sente z'anaagulamu fruits okubeera nti nno balyako. Allahu tabaraka wa taala era ajjukiza abo abantu bonna abalowooza nti nno onaawaayo ojja kwavuwala, n'agamba nti nno shayitaani ebeerawo ng'ebabulankanya ebabuzaabuza nti nno munaawaayo mujja kubeera nti nno mwavuwala. Naye Allahu tabaraka wa taala n'agamba wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allahu tabaraka wa taala n'abeera nti nno abasuubiza kubeera nti nno abasonyiwa n'okubeera nti nno abawa ebirungi ebingi. Weesanga nti nno bwe tunaabeera nti nno tuwaddeyo, Allahu tabaraka wa taala agenda tuwa ebirungi bingi. Allahu tabaraka wa taala agenda kubeera nti nno atusonyiwa. Ate Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti nno ma naqasa maalun min sadaqa. Omwana Adamu ebbanga lyaba nti nno awaayo, emmaali yo tesobola kubeera nti nno ekendeera olw'okubeera nti nno waddeyo, bal Allahu tabaraka wa taala akwongera bwongezi. Ensonga endala 2 mwe muli qiyamu mubeera nti nno mulimu n'okubeera nti nno tusiiba, era ezo tujja kubeera nga tuzitunuulira mu paati yaffe eddako. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi